Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo era aweebwe nnyo ekitiibwa Mukama. Nate era neebaza Katonda olw'ekiseera kino okulw'obulamu bwaffe ffenna. Neebaza Katonda eyatulokola era eyawaayo omwana we ku lw'obulamu bwaffe tusobole okubeera abalamu. Bwe ntyo nsaba Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu okutuwa ekisa ate era okuggula amatu gaffe okumanya n'okutegeera okugonda eri okulabula kwa Mukama, tusobole okuba nga tuyingira obwakabaka mu bino ebiseera ebisembayo mu linnya erya Yesu. Koseya ayogera n'agamba nti abantu bange babuze olw'okubula okumanya, naye Mukama ng'atuyambye okumanya tugonde tuleme okusuulibwa, naye Mukama asobole okutuyingiza mu bwakabaka. Tukyuke mu linnya erya Yesu. Amiina. Abooluganda, leero twogera ku nnyambala oba eri abasajja n'abakazi ba Katonda ku ngoye ez'ebimuli oba ezirimu dizayini yonna. Era nga Mukama awadde okwolesebwa okw'enjawulo eri baganda baffe, era ng'okumu kwe kuno, era nga nange mwennyini yariviiringa gye ndi okulaga nti tayagala twambale engoye za bimuli newankubadde zirimu dizayini yonna. Bw'atyo nga batugamba nti Mukama agamba nti byatutegekedde mu ggulu birungi nnyo n'okusinga bino bye tulaba era bye twambala. Abooluganda, batugamba nti tukebere wadroopu zaffe era tunondemu engoye ezo ezisanyusa Katonda. Nti emabega wa dizayini zino zetwambalira mu ngoye oba ebimuli ebibeera mu ngoye mulimu dayimooni, lwakuba ffe tetumanyi. Tuteekeddwa okuba nga twokya engoye ez'ebimuli tuzookye, era n'engoye ezirimu dizayini zonna omuntu yenna alina lw'oyinza okuba ng'olina nga terusanyusa Mukama, naye tolugeza n'olugabira omuntu omulala. Mukama ayagala twambale engoye nga ziri puleyini oba olugoye nga teruliimu kamuli konna yadde ekintu kyonna kyonna dizayini yonna, nga tekuliko yadde akafaananyi konna. Era n'atugamba mu Makko 8:36 paka ku 37 nti Bayibuli eyogera n'egamba nti kubanga kimugasa ki omuntu okulya ensi zonna n'afiirwa obulamu bwe, kubanga omuntu yandiwaddeyo ki okununula obulamu bwe? Owooluganda oyinza kuwaayo ki okununula obulamu bwo? Bwe batyo bwe bakubuuza. Era nga ne batugamba nti oba kiki oba kiki, bw'oba ng'owulira oyagala Mukama era ng'owulira oyagala okuba ng'oyingira ekibuga ekitukuvu oba obwakabaka bwa Katonda, totunuulira lugoye lw'oyambadde ssente ze walugula, oba totunuulira muwendo gwa ngoye z'olina nti oba wazigula ssente nnyingi. Kubanga ezo engoye ne bw'obeera nga wazigula ssente nnyingi nga zigenda kukutwaza mu ggeyeena, tezisobola kukugulira bwakabaka bwa Katonda, wabula ekisobola okukuyingiza mu ggulu butukuvu na butuukirivu. Abooluganda, Mukama tasosola mu bantu be. Mukama asobola okukozesa buli muntu nga bw'ayagala, naye ate asobola okuba nga asuula oyo agaanye okugonda. Abooluganda, muwulirize era tukyuse ng'obudde tebunnaba kutuuka. Tetulinda obanga omuntu gwe weena awuliriza ogenda kulinda ogambe nze Mukama ajja mala kukimbikkulira ndyoke nkyuse ennyambala, kubanga obudde buweddeyo. Sooka weebuuze ggwe munda mu ggwe, singa Mukama abeera tambikkulidde kintu kino, okufa ne kujja nga tannaba kukimbikkulira ate nga nkiwulidde, olowooza ki ekinaakubaako muganda wange? Kitegeeza ogendagenda mu ggeyeena gy'ogenda okubeera nga wejjusa, ng'oli eyo wejjusa lwaki tewakikola? Gezaako okuba nga owooluganda obuuza Mukama era ng'osaba omubuuze akubuulire lugoye ki olumusanyusa,
engoye z'oteekeddwa okwambala ezisanyusa Mukama. Osuule buli lugoye olutasanyusa Katonda, kubanga tewaliyo kintu kyonna kyonna ky'oyinza kuwaayo mu bwakabaka bwa Katonda okubanga kinunula omwoyo gwo. Omwoyo gwo guteekeddwa okuba nga gwa muwendo mungi ku bintu byonna byonna by'olaba ku nsi kuno. Saba Mukama, saba nnyo eri Mukama ow'oluganda yenna, ne bw'oba mukazi ne bw'oba musajja, asobole okuba ng'akola mu bulamu bwo mu ngeri ye nga ye Katonda bw'ayagala. Abooluganda, engeri Katonda gy'abikkula oba gy'aliviiringa ebintu bino gye tuli, ebintu ebibadde byakwekebwa oba ebyama bino ebibadde byakwekebwa bye tubadde tetumanyi, Mukama abitubikkulira mangu mangu, kubanga okukwakkulibwa kuli kumpi, tusobole okukyuka tusangibwe nga tusaanidde. Kubanga jjukira akomawo okunona ekkanisa etaliiko bbala, ng'era Matthew oba Matayo 10:27, Bayibuli eyogera n'egamba nti Matayo 10:27, Bayibuli eyogera n'egamba nti kye mbagambira mu kizikiza mukyogererenga mu musana, kye muwulira mu kutu mukibuulirenga waggulu ku nnyumba. Abooluganda, ebigambo bino mubitwale nga bikulu. Mugondere eddoboozi lya Mukama. Temulinda oba omuntu yenna yenna tolinda kugamba nti nze Mukama kamulinda amale nange okukimbikkulira, kubanga tomanyi lunaku lw'ogenda kuva mu bulamu bwa nsi. Kuba bw'omala okumanya amazima simanyi ky'ogenda kuwoza mu maaso ga Mukama ng'omaze okumutuukako nga tokyuse. Rapture oba okwakulibwa nga tekunnatuuka, owooluganda yenna ajjukira nti okufa kusobola okujja essaawa yonna yonna n'ofa n'ova mu nsi eno. Era nange okwolesebwa kwe kumu Mukama n'akumpa n'andaga nga nnina wendi. Omukyala ng'atudde mu maaso awo ng'akutte engoye n'atandika okutondamu engoye ez'ebimuli nga ŋŋamba kwata zino ziwe bali, naye nga munda yange omuntu w'omunda ŋŋamba nedda. Mukama yatugamba zino engoye ez'ebimuli, engoye ze tutateekeddwa okwambala oba eziri oba za pulinti oba zirimu dizayini yonna, tetulina kuziwa muntu yenna wabula tulina kuzookya. Ne nzikwata bwe nti mu ngalo, nga bw'omukyala bw'aŋŋamba ziggyeemu temuteekeddwa kuzambala kubanga Mukama tazaagala. Nange nga muli ŋŋamba sigenda kukola ki? Kuziwa muntu yenna, kubanga Mukama yatugamba tulina kuzookya so si kuziwa balala. Ne ŋŋamba ekitegeeza kati tulina kubeera nga twambala ngoye enjeru. Tulina okwambala engoye ayina engoye enjeru nga teziriimu yadde kamuli konna. Osobola okwambala engoye ezitaliimu yadde akamuli konna. Mukama atwagala. Nze okwolesebwa okwange kwali bwe kutyo nga ndaga nti ekitegeeza tulina kwambala ngoye enjeru nga temuli kantu konna. Naye Mukama omuntu yenna omulokole, Mukama atwagala mu ngoye ezitaliimu yadde akamuli, yadde ka pulinti konna, yadde ka dizayini konna, yadde akafaananyi konna, olugoye nga luli puleyini lw'oteekeddwa okwambala omwana wa Katonda. Ate nga terukukwata, ate nga lwa mikono miwanvu. Ne bw'oba musajja, engoye zirina okuba nga ziri puleyini. Ayina amatu awulira omwoyo ky'agamba ekkanisa. Wuyo atugambye nti kyatubuulira mu kizikiza tukyogererenga mu kitangaala. Mukama abampeera omukisa, Mukama abanjagalire, kubanga atwagala tukyuke. Engoye zino lwaki azituggyamu? Atugambye nti ebimuli bino ne dizayini zino ezibeera mu ngoye ze batuteeramu, ffe ze tugula ne tulaba nga nnungi, emabega waabyo wabaayo dayimooni ze tuba twambaliddemu. Kyova olaba nga ayagala twambale engoye nga ziri puleyini, ate mostly tunoonye engoye nga za kotoni. Mukama abanjagalire era abampeera omukisa mu linnya erya Yesu. Amiina. Weewaawo nga n'omuntu yenna yenna awuliriza osobola okuba nga tomatidde nakyo, fukamira, gwa mu maaso ga Mukama. Omwoyo Mutukuvu gwe tuyina ayogera akyasobola naawe okukibikkulira, kuba nange yakimbikkulira, akibikkulidde abantu ab'enjawulo. Naawe yenna ayagala obwakabaka, saba Mukama, noonya Mukama, koowoola noonya amaaso ga Mukama, koowoola eddoboozi lya Katonda, lijja kukwanukula
okukulaga ekituufu. Mukama ajja kutwala mu nnyumba yo, ajja kulaga wardrobe yo, ajja kukulaga lugoye ki lw'oteekeddwa okugyamu. Buli lwakuggyako tolugabira muganda wo oba mukwano gwo, teeka buteesi kasasiro oyokye, omusabe akutemera ekkubo ery'okugula n'okufuna engoye z'ayagala ate zimuweesa ekitiibwa, abaami wamu n'abakyala. Mukama abanjagalire mu linnya erya Yesu. Amiina.